era bagambye ti omusajja tumwavuwazizza neseta zijjawo tulaba suuti waliwo esuuti omanyi njagala nnyo gundi Kenzo esuuti ya Kenzo yeya Diamond era nange njiina Bufalansa esuuti ya Kenzo Eddy Kenzo gyagendeddemu wa pulezidenti Kenzo nali naye luli nno ku mbaga ya Honorable Nsereko ku introduction n'akutumira nnyo. You like him? Why? He tamed the women. Kenzo yajja ejjogo ly'abakazi. Oba oyagala onenda kwengera bakunoge nakunoganugadde ononkakalwa mpaka omanyi ba artist ba wano nabaki n'abaddusi nabaki bote bamanyi program nti omukazi nga kusaasi cannot be married. Kubanga buli omu ajja kukima kabina ate akabina kabala kati akaseruka ate buli omu kazze okulaba Rema tasobola kufumbirwa ennyimba ze zigwa kubanga abasajja babaze kukolaki yes ekita tafumbirwa tawasa until the time nga tuse emyaka 50 atano you can have children but you cannot get married because you are chasing away people. Kakati ye gundi Kenzo yali mutuufu. If you get married to Rema abakazi abayingira era nze mbalaba abayimbi abo sibisobola akasajja ne kajja ne kamwesibako kaine nusu 10 abo be bantu bapenze boluyi zikatoza yampa ebintu amwevera alukanti man ne yati nange yampa gye yakola ki kakati that's one the Kenzo mwagala nnyo yagenze wa president. But I want to tell you President Museveni believes nti abayimbi bebakolinga crowds yabawadde billion 13 abawe mu supplementary budget zampe yadde 10 abawe. But the issue is by intellectuals to driving government nti ye bamutwapinga ne bamugamba nti abantu tebasobola kujja nga tewali bayimbi. Nze mu 10 years Museveni tampadde yadde 10 era I doubt nga jjajjawe yafudde bamusabira enzo tuwama bukoba ne tugakkiriza atajjanjabi mulwadde. But I know the issue nti bano balowooza nti bajja kunsuffocating batte abantu katumwavuwaze agende ewaawo nakimamazi ngende ewaffe nga ntutte ki kanze nagenda mu State House kukimamazi gamuko ntwale ki nti ontikke nze butani wa Mirundi ontwale kugundi onzijeewo. The strategy yali yakunzi ku organic case organic trade y'amaanyi nnyo. I say man who was saying the organic case is 10 million per week to kill people and Muhoza has pronounced him was sent Mwenda to these two people kano kafu kitabwako mu bawa abasirikale abamukuuma katta abantu luli kati bo balowooza bwe banja kuwaza nzira yeeka nga ntwala mazzi sente zange zonna ozikutte mbujja genda nga kankusula eddalu omanyi abanyankole tebamanyi maloko nenkutera nenkugula nenkusala nenkujoga nenkugula nenkuniako nekanyuka kasasiro bo tebamanyi society y'Abaganda tebamanyi byaddogo nti gwe tosobola kunjavuwaza myaka 10 nze sikusobola ddalu nze sikola bintu bye nebyavuwaza kakati ye oba yalowooza tejja kunjavuwaza nzireeka akomewo nga ntwala mazi bakola ekintu kimu sigendangako mu opposition sendangako political singa nagenda mu opposition baali mponye nali badde naye Museveni gwe nakolera emyaka 15 tyangobanga mubbi wa nkoko zaawo musanvu antwala ku 1.7. So therefore kakati the main issue is tibalowooza okusokola abantu tewali gye kijja kubeerayo. Abantu mukuuma amalwaliro geti muzikuume bwe musanga nabyo talinda poliisi ba ate atanabijjo nakana kuzunza olukwe nono abantu bagenda ku demonstratinga mu Kampala mu bibuga bya Uganda byonna against organ extraction n'omukozi yabiganye. Mwenda against over my mother's grave. I didn't know that Mwenda's mother is dead. Maybe was just using the phrase yamugambye nekalubindizi nakano n'entwe yako tewali kusokola abantu is murder. Kati bano balowooza mbu banja ngende naki give me man nze waffe kalakala n'amazigo omuko
nga Museveni antisse ekidoli ky'omukwamazi najja kukola ki. We came for money and real money. Real money. Tetwajja mutujoge mutunieko mutunywaleko. Auntie, ninawe nensaba ya sente. No. I will not allow. I cannot. Kakati General Mozi yayingidde mu kibuga. Yes. And let me tell you. Amajege gakola enguudo kati. It would be cool. SFC ekola. Nkugambye balabe boogera. Ono ajoge nnyo abantu abaniako. Gwofunye ebintu bimeka. Otunda amata, otunda ennyama. Bakwadde sente mwayo n'omusiri gw'emwanyi. Let me tell you seriously. Twanyigadda naye oyo namutedde ku muteego ajja kunsasula byayononye. Famire yange yonna future yange n'ogitta ne Museveni n'asirika ng'omukani okonfuula ekidoli kye namukola ky'omuko. What did I do to you? I delivered, committed and dedicated service. Naye emyaka 10 ne Museveni asirise bwati ngende off n'ogenda n'amazzi. I must go back, share the dispute. Nange muliko mulozi gedalo ndi mulozi oyo mukodomi wa Museveni ndya ogena murogedalu anti yayingidde emyaka 9 akati ali ku muteego abanyankole tebamanyi kye batuyita muteego. So kati SFC ekola enguudo. Yes, why? Coup. It would be a coup. Why? What causes coups? In every country where you see soldiers overthrowing governments is a snake bite. Temuyinza kudya abamaje 10 nembateeka mu parliament yemubbiramu bone balaba bulabi esente nze nino okubeera embwa Museveni antwale ku 1.7 nga ansikidde ali ku miliyoni 7. Obo n'obujozi obunuka ngenagisa obunuka ng'amazzi. Muleka kujoga baabana baabanamu. How are you a human being? Do you have what we call empathy? That what will this man feel if I make him an advisor and his replacement gets 7 million when he was getting 600,000? But we tell about it. I've fought for 10 years since again. Nswe Ramas. Office tajja nyem. Nali nyem. Myaka 10. Our advisor will be expunged from your records. Toberanga card advisor. It will be expunged from my records. I have dignity and I know where I'm going. That's why. Even peeping through that window, I'm above. Kakati kitegeeza ku. Nti kibati baba warninga. Amaje g'abayigirize. The Ugandan army is educated, highly educated. In fact, when you look at how Museveni appoints army commanders, when Museveni appoints a non-educated army commander, kitegeeza ayagala lusalo. Yes. President Museveni waleeta army commander ataasoma nnyo abagenda mu lutalo. Bw'aleeta eyasoma n'ataasoma abayina olutalo ne peace kati nga kalentire. Yes. Kalentire waliwo army commander eyasoma n'ataasoma nnyo. Asobola sambulya. Mutegeera. Abaaga lutalo ate nakuteesa. Peace. Ngawe kye tulimu kati. Next reaction. Kakati the soldiers, highly educated. Many of the soldiers, officers, don't have equivalents because they come from Western Uganda and Northern. Basing ababaka parliament education and knowledge. Never from a sente meka. Ngono ngalwa vogo bwalowooza tinja kudde waffe okolera Museveni emyaka 15 ne mama wange ne bamukuba amagulu muleke asokola abantu enda nze ziriyo n'amaziige ngende bwaffe nti oyo yakolera Museveni nedda bannange nedda Museveni atujoze nnyo nzire waffe n'amazi amazi ga mukodomi wa container investment yange yonna gye nakola emyaka 29 omukajiri nnyemu nina okuvaawo asoko tojja kusokoola n'emizimu gijja kuba abaana b'omulenzi gwe. This is what they have. Nti me alowooza n'asuffocating sente zange n'agenda n'omulabanga agenda azimbye nga sekoko. This money I'm going to use it for my activity. The following day n'agenda wankosamu n'agenda n'agoba embwa nakano akazunza oluleke bagenda baba katti
mututekere naffe twakima ssente namwe mwagala mane naye nzire wange nzire waffe mukyalo yasokole kankusuula eddalu abanyankole bajooga nnyo. I don't want to use that word pululo nabo babajooga naye omulenzi ono ajooze nnyo nti emyaka 10 onjooge ngende nga sirina kenina Eddy Mirundi nedda nja kusuula eddalu. kati Jeno Muhoozi yazimba enguudo mu Kampala anti angubole abajasi babayambi. Let me tell you a story. naye omujo omwana omuwala yatusombera omusajja ania omukaania enagisi yonna eri mu ggwanga muno yaginiddemu. Very arrogant. Namulabye nga agamba mu kamikazi mbu kamikazi you don't know kamikazi drone kamikazi kitegeeza abajapani bedda mu second world war anti betta drone za Iran bazita njagala sente nga gwe zibwatukate why do you believe nti human being bwogitunda irimu $1,000,000 7 mbwe bajja kumpa $2,000,000 nswera amazi nange mumpe abantu 10 ze $1,000,000 7 musokole babakube babatta abaana bakube emizimu gye bakube nesi $2,000,000 ngani azitwala ebintu byenyonoonedde mu myaka 24 bagamba bakuwe $2,000,000 nga mbitwalawo gwe $1,000,000 7 yes basokole bulungi bakube babatta yes bakube babatta emizimu gikwata olowooza abaana babwe bagenda kubeera bulungi ako bagenda katta genda kasuba ennyuma waliwo empandu abagiyita yigala ekataleeta sente zange zikatwala ne kaliisa nkagala ennyuma kulisimasi kagenda girya nga etoyireti gwe mumwa yigala genda kagala n'olutwe lwako kagenda kuyitawo mutuyambe abantu mutuyambe wokayita wonna omwogana bwoganyi mwogana pampa yapa n'olutwe muzeyirinda waliwo emmandu abagiyita yigala ngenda kagala ennyuma atwala sente zange mbwe nina okwavuula. How can I go back? Is Museveni serious? That kasolo yansanga mu government ayina buli kimu naye nze omulenzi mbwe nina ogenda nga ndimu nswera amazi genda kusuula eddalu. Tobalaba I became tolerant atuuka emyaka 9 egy'omuteego abanyankole tebamanyi muteego enfuza zijja muluma ku mimwa ajja kuba ebigenge oyo omulenzi tajja kuddamu kusokola abantu wano nakano katunda abantu ako kaki kizunzolutwe ako katunda bagenda babakadde mwekitawa wakogo nange emmandu ayo bagiyita yigala nyuma katwala sente zange ako nekaliisa $10 billion ngenda kukagala nyuma final battle noyo yayingidde mu mmandu. I cannot talk to him. Otalo lutuuse ku final battle yakugala nyuma kukulisimasi gajja kubanga kakolesa byombi okujja kakambadde sente zange abaana bano balina kubwa bukuwa ono omulenzi akuwe kubanga I defeated him. One has dropped his presidential ambitions. Your president achabyaka ebukadde ebikiwaayo. Two, family agivumye eyo mando yimuli ku mutwe nti abakobe basinga amagezi nkakube Museveni akuyite gwengo ali mu pampa. Ekyokusatu abantu bonna bamutegedde nti asokoola nakano kajonze nti kakati kitegeezaaki abantu bagenda ku staging a national wide demonstration nga bakutte ekifaananyi kye ng'awasa yawasa muwala wani vampire kati oyo ejogo lino ndimufuumudde muki mu mutwe yali alowooza nti noyavuwaza munne emyaka 10 nti kuba osokoola abantu abasajja bania omulenzi ajooga. Yes, we started very far. How can a man who sleeps in his son defeat him? But I get him and he ran and was Sulango. Hello, can't he? Omusajja omu yagenda ebungere ne bambuuza, do you sleep in trees? Yes. My father's street is near your ambassador's omulenzi n'ajooga ensi yonna nga Museveni amulaba n'akuba abasoga n'akuba kyabazinga n'akuba kataka period kataka backwards. Now all of these people we are mobilizing against you. N'okuba Muhoozi n'ojooga ensi yonna abawasa bawala ba queen banyampira bagereza ku mimwa
oliokotunika otunyaleko otwavugaza otuteeka wali oliokosokoole kakati kankusuula eddalu nga nesezaala wakyaliwo omulenzi amaziika emirembe ndifa ndi mwavu nzire waffe n'amaziige nekutya y'amazi no I'm a highly educated man I'm intelligent omuntu wamutayinza mukodomu wa Museveni tayinza kunfuulambwa sente zange azitwala kati oyingidde mandwa kati oyingidde katuddeyo wali abanyankole beetaaga okutegeera nti edduuko gyeriri nensonga omulenzi ajoze famire yaffe toga nti tuyina sente abalina kamenya abiri ntusigaza bbiri nalyokania namulaba alinga sekoko I have taken this man's money for my activities olwaleero okubiriza enkuŋŋaana nyingi nnyo and whatever meeting I capture it njagala okwata sente zange ng'oteegula si z'obadde otwala zonna zisiddamu kukola namu tolidda mu gavumenti ng'oyakyalimu tujja kukola mu yamuhoozi eyajje n'emukejje mujja okuyingira anti ono amukuba tumukubye kyo mumukubye byayogera bukedya tubikube muzeyi kakati amaje SFC kati yezimba enguudo mu Kampala Geno MK yayingiddemu mu kibuga yuwalake limiteriyo batugamba mu politics osharinganga naga gwena kuba mu focus tulina kuba focus tetubeerako leader nina kukola bukozi akakiiko bakataddewo mbweji amagezi akufuna sese kubenyondo. Why don't I have money? When will I read? Someone kukola nabo. I need a budget. If Museveni wants to work with him, one, kufuna omulimu guli decent, oguli mu cent. Nese kugamba nakolera Museveni emyaka 2 ng'ate sina kantu. What do I have? Sente yazijjayo nanjoka naniyamu. Kakati nkubulya ne gamba tufubale tusoma political science batugamba politics is for sharing. N'abaganda bakimanyi. When you go to hunt for white ant, ekiswema bikato kitunulamu. Ebisolo biryeko. Omuntu alabye ensene embizi ey'omunsi neruma embwa ebe nasinga wunduzi zaayo yagenda okulaba nga abantu mangi bazzeewaka congratulate a hunter olw'okutta fogo embizi ey'omunsi embwa egenda okulaba nga n'obulenge bwayo babututte embwa yaluma hunter n'abaana nebatta. In normal circumstances, you must live obulenge. How do these soldiers feel when they read newspapers claiming cooperative money bazibi billions bafunirawa? Kati n'amagye si masanyufu. No. Kububbi obugenda maaso mu gavumenti. Tuyasi ya gavumenti bagiwambadde. Museveni ndi muhozi abasajja bali wambi gavumenti era mu feeling happy. Muzeyi singa sijje n'emuke ne president siya gavumenti no bagiwamba. Is a protest. Nimwandika mawulire kabanda yatutemeka gundi yatutemeka. Obubbi bwo bungi. Kamba buze we don't basoma chiche tutasoma. Omulenzi wana niyeddeko natta future yange yasoma ki? Sokondekemu sekumanye nakumanyi yasoma ki nti niko future yange najita kubanga yawasa kubanga yagala he must go back to himself. I will leave you as a madman. Ademan neregemu. I will leave him as a madman. I will never go back as a dispute. I must get money. Sente zabatwalazo no nyako mbwali yakubera ashumiri yete ngende bampite kyankwanze najisiba bom ba ngende nayo muvumba kira
nze ate nange tontwalira nekaleeta olugezegeze kana akaina olutwa lukalinga olugosi lw'embizi. We must go to Chiwanuka and company advocacy to write a document never to use. Nalinja kutulikire wa Chiwanuka and company advocacy. This is why when I saw Chiwanuka and Kalukire, you know, the organizing committee of Muhoza, sorry nyayo. Kacheko ka general tewajja. Nalinja kwase Chiwanuka. Kati kubanga attorney general. Nalinja kutulikiramu. Kuba balowooza nti bwe batunyamu tukomawo. Ne bongera ne banyamu. Tetujja kudda humiliation. You learn how to handle people. A man like me. Tinemange bamu yoma somene olowozambuze nja genda ku 1.7 musajja yampadde nnyo how embuzi gyoyagala ogisiba watali muddo mbasonyiye busonyi naligenze mu opposition singa nagenda mu nopo singa ndi MP nino yogala kubalagako naye kalamba lemere mumbalageko ndi mutu joga naye tumanyi mutuniako mutufuula ebidoli naye tumanyi mutuniako bunia tebagate tumanyi nti mutuniako kati ekyamagye tukimaliriza nkugambye nti abamagye bajja kutwala n'ebintu ebirala amagye gagenda kutwala n'ebintu ebirala si nguudo zokka muwonye this is tantamount weku nti mwe mulowooza omuserikale ne bamujja Somalia babazika mbusisire waabwe do they get money? tebafuna omuserikale general n'alitayaling after 30 years n'agenda ne million 5 akola eki mufuna babaka parliament bafuna sente mmeka. What do they do? Centers of Parliament bafuna nyingi. Yes. Ate amagye mwegali mu Parliament. Plateau yakuga nti amagye w'amaanyi nnyo w'amagye asusulana kufaakwe. Naye Museveni alina enkola nti amukoledde akujogera ddala. Olina okubeera embwa kubanga bwagaggawaza ojja kgenda nedda twajja kukola sente. We came here for money. Batyo gaggawaza kuba mujja kgenda. Yes, you must be. Olina beera nga bakuwaako bu. Somewhere. When we appoint him on the committee, he must go to NBS ngangere kubanga omukomo ayina shares. Bali bagala ogende ku NBS. Neli mutta. Woba okolera. Sisobola. Nga sente baziwe NBS. Mukakiiko nkomewo salivating no. What I need is my money. Kale tugende ku Parliament. Yes. Nti amagye gabayambye okuzimba enguudo. Mubbye n'obulenge bw'embwa. Kale mubbye buli kimu kankubuulire abasajja abo abamagye temanyi bawuna babizimbe ebiri mu kibuga kana akasajja n'entwe yaako kano katabandika akajiji kakugamba but we can make $10 million per week by killing people and extracting their organs. Abamagye tebakimanyi ebyabwe tembisokola ebombo tembasokola tugende mu Parliament. Ndio wamagye mukazi wamubuuza naye mumukola yoki kakati bagenda ne baleeta emmotoka nti eriko jene ekola bweti zonna zifaanagana bajjeno tebalina motoka zifaanagana waliwo abalina ennene n'entono muzeeyi kyoyo abajjeno n'emmotoka zaabwe zaawukana anti namba baziba namba plate naye oteeka ku kikalu 12 ng'oli atadde ku peni muzeeyi tugende mu Parliament tumalirize kyo tukimaze mujja kuzimba ekibuga ate abasinga babwesitaana balaba families abazaali ez'abanaku ng'ate kati zizina sente faamu yoyo akola ki ali mu military intelligence faamu yoyo akola wa muyiso faamu yoyo akola wa Uganda Revenue Authority anga the westerners feel anger more than us. Sinze banfuula embwa naye yanfuula ali omu. Tugende mu Parliament. Era ajja kuteegola yatuuse ku muteego n'ensino omuzino omunyankolesa manyi kye tuyita muteego ajja kuteegola buli kimu kyonna kyansasudde bw'atalitegula abaana be bateegule. That's where we have reached. Kale Parliament mbabuulira nti for me I take samples. Nalabye sample ey'akatuntu nendaba ne sample eya Segona. Katuntu believes in idealism. In political science, we never treat about idealists. Never idealists. Never lowland dwellers, never mountain dwellers. Katuntu is an idealist. Nti, Katuntu agamba. We have all the structures. We have
a parliamentary committee in the parliament. Then, if these structures are effective, how come that what you are discussing happened? Okay, but the structures zikola lwaki bibaawo. The point, the man who made the best point yabadde Seggona kyeyayogedde kituufu. Seggona yagambye police is civil. Whenever there is a fall of government, the next announcement, policemen report for duty. Abasirikale abamaje babanoonya baasa mitwe kubanga they are misused. Kakati Seggona yagambye nti bano baagala extrajudicial methods, nti bajja aba military intelligence ne bajja mu police ne bajjamu abantu ne babatochalinga against the law. Kati bamala obatochalinga police sebakkirira bakomewo. Police ekwata abantu military intelligence ne batwala intelligence abatalina magezi ne babakima yechi CMI ne bakimayo ne batochalinga ne police ne bagano bakwa method of extracting evidence from a suspect. Ngato mutochalinze. The constitution does not allow extracting evidence from a person by torture. Kati ate abamaje bo byo bamanyi torture. Kakati babambaza uniform ne babaliriza mu police. Police nekwata omuntu ne mutwala ekibuye ne bamukimayo ekiro ne bamuba emigo gyabwe. Police esobola kukkiriza ndi mumukomyewo bamutwala mulago ne bamuziika erusasi. Police ekwata abantu bana abamaje ne babakimayo ne babatokyalinga. A quarter of the police bali bamaje. But have you trained them to operate as policemen? Kati aba police abagezi bagana agakubanga Bobi Wine tegali ga police. Aba police bakimanyi there is life after death, they will charge you. Wa police akimanyi nti waliyo court. Mufuna n'abalamuzi abali timid. Once you bring, if the constitution does not allow torture. And Mr. Justice Tamale Mirundi, you bring me to charge the suspect. Sangu komao. Ate kwa Musiramu atali ambizi ne baleta embizo hizo kanti bagizeyo baje obugumyeko. Batojiria. Itujiria. So omuntu yenna ali tortured bwaletebwa mu court omusango bagugoba. And reward him or her money damages. Torture tekirizibwa. Kati amaje bayino gasomesa. Yes. Nti torture tekirizibwa kwa bobye bamanyi. Yes. Kati olinga agamba nti waliwo olutalo wakati wa police n'amaje ku ngeri gye ba operating. Abamaje batunuye department ya police kaziri mu sente. Baziwamba. Right now maje muzimu police limu amaje. Yes. Ne gali mu police. Bwe bali tamu amaje. Bene me bamuhoze ne bagaka tumukube. Drone zije bishibibye kakati bakugamba nti nalweso bamuwa amanya nga tegaliyo ge basoma nalwejo go and confirm ndi abantu abo je bali General nalweso ya somalist nagamba abamu babayina no ayina be yayogera ko nti babayina ne baliyo ne prime minister nabanja yagamba je bali ninga tibaliyo. You are fighting yourselves. Balwanagana boka. Have you confirmed whether they are there? Kumana bagamba ne president Museveni yasoma ko list nabagamba nti mugende mbuze the former chief justice Kavuma kati ali mu civil aviation authority yali minister wa state for security nga yita sabatayiza ne bamugamba luma ne saturating nti jeti mwebaze afiridde munyonyi mu Lwenzole. Jeti mwebaze yali muganda wa kazini yali muganda wa jeti mwebaze mubbi era kyekyanyiza mugisa muntu yamusiba mukomera nga abantu babyenero yemwanyi. Museveni barumba mpondo namujeyo without informing him. Nanyiga like him, the way he was humiliated. Nobody told me that never take a call. Because they laugh, I cannot have a job going on the young. There is life, Mamma saying, you. I refuse to go there to retain my dignity. Katuliamu Kenneth, Nenga to get draw to for like a dolly. I got to go on the ground. Into Kavuma, while you inquire. Minister Kavuma again in Parliament,
nebamugamba the rumors are circulating to the effect that the senior army commander, the senior commander of the EPDF, Jet Mweti, Kavuma yagamba nze sabataye yali na military fatigue. I'm coming from the front line and I've seen Jet Mweti when 2 days earlier had died. Why? The military wanted to undermine Kavuma. In mass communication, a source must be reliable. Must be credible. Credible. Amaso g'omuganda galiwa. Gali mu ngalo. Mala kulabako. Nti omusajja kapiteni Butimi, waye Meja Butimi oba Kano. Bamutwala okugulawo ekyuma kya poliisi n'agaana kyagaana okukola nga bataddewo fake. Yes. Kyuma kya poliisi kyagaana okukola kyali kya communication. Bano ababbi, you must prove. Chikola oba tekikola tekikola kakati bano what I'm saying nti oyo gundi muganda wange oyo Katuntu ye yabadde alowooza harmony. It's not harmony. This is a strategy by the opposition. Opposition yakugambye twagala judicial commission of inquiry. Nga Katuntu agantuyina parliamentary committee. Parliamentary committee anaita abantu ina credibility. But the judicial commission of inquiry will give people freedom and it will go beyond the 18. No wange olowooza. Why was the Bagamere committee, land commission investigation get support? Parliament mulimu land commission ekola ekitegeeza bana aba opposition bagezi nnyo baagala judicial commission of inquiry tebaagala akakiiko ka parliament kuna myaki ye Katuntu idealist. He does not see what these people want. Era dragging the matter nabagamba nti mbawe sente. Yes, we paid compensate some of them, others are not. Why? Kubanga if you don't compensate we will be baba mu 7. If they are 18 bonna bawe sente Murundi ki. When you don't pay others bano bagala kuga nabano balimu kati batuusa 3 abali 18 obubbi bw'abantu ba mu 7. They don't solve a matter. Kale Nkitegedde nti eyo parliament bwete bweri. The parliament will never be the same. Obusajja obutono bulwanira mu ssanja. What these people are saying we do nabagambye timbabazi bwe Museveni ffe tugubane omukoya tuguba si Museveni bayagala kunnyamu ngende waffe mu kyalo nkuleka ogudde ddala toddamu kumanyira mulenzi gwenyiza okuleka ng'ogudde ddala nzire waffe nga nzirayo nti ngenze n'amaziiko nagisiyo kubanga nina kontwala sente zange zonna ziremedde yamaaseko nange nkuleka ogudde ddala. Stop taking my money. I will go back home nga nange inajimbe emyaka 14 nga nkolera mu 7 ngenda nekitoli kyamaziga mukodomiwe omwana n'atujoga n'atunyako yabadde ebukede ya neyewaana ayipira kadaga backwards nayolowooza bwe twegatta ffe bozooni yako olowooza oyinza okwata tayinza kikwata pawo tasobola tayinza ba president muhoozi yayiseewo ovumya abasoga ovumya eki muhoozi the next president kuligwanidde ku yonna nagisi buli ono kwa mukozi yake afuna ba volunteers buligwanidde ku nagisi ne galubindize fe nakana akafere tekasobola kuwangula waabwe waako bakabane bakattaaka akaana. Muzee tumalirize n'olukuŋŋaana lwa president ne mufuti mubaje bagenda kusisinkana anti ate agenda mukola agenda muwa sente president agenda kuwa abasiraamu sente ebbilioni 19 ze baba bani waliwo enjawulo wakati wa Mubaje ne Kazimba. President Museveni agenda bilioni 19 abasiraamu walabe gugunga kabadi bamubbe linda ko muzee bino byonna bya bilioni 19 kabadi ani agula omuzikiti omulio bajagula takesemba bulenga liriko lizo olwedde ngotwala muzikiti ati kakati koti balina omukompasetinga is that judge stupid no mulamuzi yali decent ngera bwe bakuba ekadiso omulamuzi kya judgment y'omulamuzi muzeyi tekola kugambye tosobola kukwata ku muzikiti eti maaso is it transferable goyinza gola twera ndoga nti ligifuula taxi
and Mufuti and the others are fools. Omulamuzi Musirwe yabisala. Ne Mufuti naye tategeera. Do you see the Libyan embassy making noise? Who completed that mosque? Libya. Yes. Embassy ya Libya yandibadde complaining. Uli ange complaining. Mubaje tebali nekirevu tebali kyokeza mo obubiri. Tebali mukubiza bali mu kukwata ku muzikiti. Omuzikiti wayinza kukwatako. Kati jaji Ghana ezimije byane kizamu. Ghana polisi ya Ghana yajja ku Sande neingira mu ekereziya ngeyerubaga. Kwate mu kulimi. Mu church. Polisi ya Ghana. Yes. Sande ewedde. Asa usande. Mbisebe ya rulings. Abakatulike banyega. Abapolisi bonna babakubali babatira muki. Mu ekereziya. Lindako. Egana abapolisi bayingira mu ekereziya bakwatire mu kulimini. Ngemise eri mu kimu progress. Ne babakuba ne babata abapolisi. Uno omuserikale wa polisi omukatuliki nga ine pistol yabakuba amasasi. Banne kulumba ki. Church. Rulings kye yakola yaleta twakita nejja wekereziya. Yegisendawo. Rulings yasenda ekereziya. Yes. Naye nga tolinnya mu ki. Mu ekereziya. Ekereziya togirinnyamu. N'omuzikiti ogutunda nene bunyomuvaje ne kazimba nzembe ewunya omusiyazi agula butu ya munne nga yeyagalidde era teri mwana wa mubaje gwe bali bagudde butu teri mwana wa kazimba gwe bali bagudde butu bali abasiyazi community begula bokka butu naye ebulaya eri abasiyazi banadi batunda emizikiti batunda amakanisa naye kakati mubaje ne atunda omuzikiti ne kazimba ng'ekereziya dodo ekanisa bagikuba nga bagitunze aipulife musiyasi mawanga g'abasiyazi banaddini bayo tebatunda mizikiti na church naye wano Sheeke Mubaje ne Archbishop Kazimba bo beeriisa nkulimo okutunda ebintu bya church ya church mundeero ya Anglican Church abasiyazi be bagitunda Katonda ku Kazimba ne Mubaje n'abasiyazi abatatunda na church worship ayagala kani kitofu kyogereko kati wewe Wakatonda yatutonda tumusinze tumwagale tumugulumize ebya sekisi yabiteekamu oba buutu oba si buutu naye bano abatunda Katonda we tumugulumiriza otunda omuzikiti tumuteramu ekitiibwa n'abasiyazi Katonda yagalani ajja bookya omuliro bakazimba bamubaje abakutte amasinzizo mwe tumusinziza ne bagatunda yagamba ekintu kimu Bayibuli yatugamba mugende mu nsi muzaale mwale nga muyitawa mu buutu ababuutu yabateekako nti okujjako nti si buutu ababuutu nabaana batunda amakanisa owa buutu muzeeyi Katonda yamugende muzaale mwale naye teyateeka wawe balina yita anti kati bano abasiyazi bo ba conservatives batya kuzaala abaana bangi ensejjule sobola abasumulula buutu abasiyazi batozaala abaana abangi ensejjule kubanga buli omu kati ali mu climate change ali mu population control oba abasiyazi bo be bannanyini population control bo babuutu abasiyazi bali mu controlling population basajja bagezi nnyo tekisoboka bo ba population control tekiriyo ekyo naye tekisoboka mu basiyazi be ba controlling population nti abaganda teddira ebisolo bingi why we are conservative we are preserving animals kakati Archbishop Mubaje ageze muwa sente Sheeke Mubaje president agenda muwa sente bilioni 19 laba sente z'omwewo omusolo konna kabadi anti kwe tukimanyi ti Mubaje yagambako mu kalulu ti poliisi emukutte ngabira Museveni obululu omulalo ne bamusiba esanja mukwano gwa Museveni babbe Museveni sente beka muwakazi mugundi Church House nakabirwa ambassador wa Anglican Church
Ono kono kuliko omusagama kabawadde nabagamba Museveni tayinza ba tractor. Kalina omusagama. Yes. Kakati nze kubasiyazi. Banze subira musiyazi kugula buutu yange. Omusiyazi agula buutu ya munenga yeyagalidde. Naye omusiyazi wa population control. Controlling population. Ngabola babasebbeyi tibali bagezi nnyo. Abasebbeyi tebatemako mukono. Abasebbeyi tebasiba mukazi ku njegere. Bamukulamu akakola eddalu nga bataliiwo basatu sibalungi nnyo. Abasebbeyi bajjamu omukazi akakola eddalu nga bawe taliiwo kebakuulamu. Kebakuulamu basajja bagezi nnyo. Ne bw'obuuza abaleero nti akakola eddalu ke kaliwa. Mu mukazi akakola eddalu akamulalusa. Abasebbeyi bakategeera dda n'abazungu sibanaki. So kakati abasiyazi ba population control bagula buutu zaabwe. Population control climatic change tusimba miti tusimba ki abo be basiyazi bazibya nabo bebo batuyambako kendezo obungi bw'abantu ku nsi bawe ekigalo sejja bagezi nnyo bo bamanyi nti buutu zaabwe sex is only intended for creation. Kakati kubanga oyinza okubeera ne mukazi w'emyaka 6 nemuserebedinga jibiri nga temuzaala ng'omugoba. Nze nga tuvudde ku ebyo ebyabasiyazi kati kikomawa kino pulezidenti ajja bayirira billioni 19 atunde ewalala bazigabane supreme council bonna n'abasalafu n'abagambye nti abasalafu nga bagoba gundi sinfunze ekyengera kabasala nga baganye okumuwugana. Abasalafu balwanira omuzikiti gwa Kakanda e Kampala mukadde ne bafiirawo n'embwa ne bazisala. Abasalafu lwaki tebalwana basirise ku muzikiti bandijjeeyo n'ag'ombuto. Omanyi gwe bayita Kafeero Mutaasa Kafeero. Mutaasa Kafeero yali agala okudevelopinga omuzikiti gw'Entakasero n'atawa red paper cent ne bagamba ku pulaani gye tulabye ku Mutaasa Kafeero nti waggulu waliyo bukya y'embizi ku musaayi. Mutaasa Kafeero abasalafu bamunoonya neddiiru n'agita. Where are the basalafu? Nga they are quiet in this. They are going to. There is no sensible person who can tell you that he can sell a mosque. Segeza judgment y'omulamuzi. N'omulamuzi naye eddiiru alabika agirimu. Nti Nakalema yakwataani. Nakalema ku kyaki y'omundere yakwata Court by Reef. Eya Dodovinko. But Court by Reef had received an order from court to destroy the church. Why did the church give order? The Nakasero leader, lawyers, Shibanekani company advocate, had denied that was not a church. Kati ya Museveni yatulia Nakalema nina wako bamusiba kunjegera. Kangamba ndi mulalu naye mpulira nti naye asiba kunjegera. Kale ogambye bagenda buy billioni 19 president ajja bayirira bazigabane. Myaka 10 Museveni zampadde ku sente yene. Za tunashukawo wano. Yes. Kubanga omukolowoza munja kwavuwala asokole tojja kusokola ne mukozi yakanye okusokola. The message was delivered by Mwenda. No organic extraction. Wali abantu bazikibwe n'ebintu byabwe. Kana kasonzo twe bagenda kata. Parliament yakola deteka ku organize. Law without a law. Eri donation sikusokola. Asokola alabe. Amalwaliro tugenda gakuuma. Mukuume gate zonna. Tulabe abifulumya tukubirawo. Atana ono ye jatudde. Nakana kasonzo twe ne banabwe banabifulumizaawo. Banabifulumizaawo. If we deny a score a ball ateba ono tumubye jogo tuli mu mazeemu yagenda bukedi yanayogera ebyobusiro napo mukozi namukola Museveni mukozi becoming popular. In fact mukozi is becoming popular. Mukozi katwa mutumi erinye ddala kiboko ya waizi kiboko ya busuma kiboko ya babbi endelea kijana tuwage erinnya lya Jeno Moze ddala lyeriwa mboko ya babbi kiboko ya waizi muhozi Jeno Muhozi
kiboko ya wayizi, kiboko ya wasuma, kiboko ya babbi, kiboko ya nyamunyamu. Tuwage. Endelea kijana. Tuwage. Endelea kijana. Tuwage. Kiboko ya wayizi. Kanantagala kabadde mu Kampala kanantagala. Nasanyuse. Erias lukwago simusanyo. Umanyi oluyira bwe lukwata. Emese goba omusota. Sekoko waliwo abadozimba nga sekoko afuuse embaata kati agenda kufuuka mmese ayite mu byaganya adduke akasajja akabadde kasolooza ssente ku babooda nekiyimba amamanje kanaabasolooza mugende kanantagala kalina obugulu wano sebo sayansibo